Musajja mulamu nnyo wanako ne miwembo. Seka Elias. Jaja Katamba. Salamu alaikum. Waikum salam. Ana. Ngawa mchawa chichi. Sikubachawa. Chichi nkunonya sikulaba. Nze nne munange lwaba muzikiti walimu nkulaba ngoyaniriza abagenyi okoloti nemba oyo Seka kakati grade yange tegenda ngemubakira agende. Seka Elias. Njagala kuwasa omuwala omuto. Oyagala kuwasa? Omuwala omuto omulina. Jangu linya muluka nkutwale. Linya muluka tugende kuwo omukyala. Linya eri emabega. Badima yiti agenda kumumva kwano. Jangu tugende mukuwe, ngenda mukuwa. Linya eri emabega. Munjude. Alikwata. Omaze okulinya? Tugende? Tugende? Wekute bulungi togwa? Togwa Jaja Katamba. Taiza kulimba ngalimba atya. Oli otya Jaja Katamba? Ozile kujako. Jaja Katamba. Banji. Ombuze kuli nyonyo. Ngatite nkulaba. Wadonda birawo. Nero ninakulaba enkowe. Ngiriso kuliso. Enkowe wali ogenda kola. Ngandi wanna mukasa. Kola ki? Nganzize kulaba bajjwa. Ne bakaba waliwo omukolo ne Seka Elias ajja kujja. Nefula. Nagenda kulaba ngo ofumiseewo. Ugamba otya? Je baliko. Alagira okukumira. Bagambye lero tuwalimye. Lwaki? Olwali badde Friday. Ngenda ewa kibuto wange eri emmanga. Seka gunjo eseru yange. Tanjagala azimula. Akwagala nnyo. Eri waggulu. Akwade ku sente. Yambadde. Lwaki? Musala busaza ate nagamba. Musadde okukuba. Nitusadde okakikuba. Yali gwina kyo saddaka. Saddase. Bwe nkwata ebitaano byangu balukumi mba nsaddase. Obadde muna kasente. Enkofiira nende mpitako nga saddeeyo. Olubu saddase. Kituufu. Tuganje ojja kumala kulinda akakadde okajjiro. Tekakyalabika ennaku zino. Seka Elias we bali emirimu. Amina ebanze tulako. Ani yatulabanga mu kitooki. Wananga ani yatulabanga nga tukungujja mu kitooki. Nga tulinga abasiru. Abatalina magezi. Ya. Nga bakungujja. Seka Elias Katamba ovaawa. Ngwa kulima wa Seka Nkanje. Nogamba olubini ntinjulini. Neba nange kakati. Yokulabanga nze bwe baba kukunguza. Nga nkwena nyanga ngamba wa omuntu namulaba obwedda. Saba tuleko nene. Ani anga nkunguza. Mama. Nze sirabangako ku TV nga bakulaga. Nti nga tolina bakwaniriza. Olimba. Gwe wagende wa president. Kireke beerawo just jojo njiterekerako. Nanti nze sawe yange nnafu. Kyokka wanteeka ku lulimi. Otya? Gwe wasookera ddala mu bantu bonna. Okumpa ekiyitibwa simu. Okakasa. Era nkyagirina. Eririddawa ndabye togirina essimu. Esimu ogiterekanga atereka omunnyo. Bwegwa mu mazzi. Olina ngamba nti Seka Elias yakuwa simu. Nkuwadde nange eno. Ng'agimpa. Nga sidda ku mpewo. Yangwako mu nkuba mu nnimiro. Ngenda okuddayo ng'enkuba etonnye. Bannange nga yatobye. Kyalako muceere, kolooti. Bannange gye natambula mu nsi muno. Gye nasanga omwana omwonoonefu. Nengamba bano. Ne mu duniya mukyalimu abaana aboonoonefu. Omwana olinga mwonoonefu nnyo. Atya. Bwe bamugamba abakadde be nti beera awaka nga Seka Elias bw'onoofuluma n'ogamba bange mubeere wano mukole bwe muti ne bwe muti. Afuluma nga taata we. Naye ng'afuluma. Apima ssaawa taata kwaddira. Nga n'omwana lwakola ki? Essimu nga kuliko missed call nyingi zibadde zikkubya nga tozikwata. Ate bwe mba ndi eyo mu nankani mba nagiggyeeko. Naye zo zisigalako. Nati tozisoma bw'oba tozisomye ate. Nze sibimanyi kubinyiga kubizza mabega. Mulimu ne message.
bakuwerezaako ne ku ssente kuliko mmeka esente bakuweereza nabako 5 ebyo 5 bya airtime wali otaddeko airtime oli ankubiri bwe ndaba amanyi anziriramu addamu okuba naye bw'omuga nti ddamu nti tekuli kasente anaakubya bbanga sikayo lyasi oli otya ndi bulungi bakwano gwange bakuuma bulungi naye wabula ekintu ekigenda okukuuba kiri ekintu eki okoowa nnyo ate nabo bakooya ki nnyo ate olina bameka egendereza kati ssebo bw'oba wakooye nnyo omugamba nsooka mama mpeko tuzinyweko bw'otumala nga weebakaawo nga wefuluuta bwoti ogenda okuwulira nga yegomsi wakooyedde ddala bwotyo oba totegedde yajjira ku bukowu bwo sebo tasitukanga kujjira ku buki ku bukowu bwo mwana wange bw'oba onojja akabaala bw'oba tokajjangako tokuula kajja kukuvundako naye ye yakakuulako akaddira n'akakuula najja akateeka ku bbaati n'akakalirira enkya omusana bwe gwakakusooka okubutiko naye mwababutidde nti bujja kuvunda musigala temulina naawe seboleka kugamba nti olw'okuba bantutte enkoowe navuddeyo ndi mukoowu emmere eri wagiridde ogizira ya mukyala nkooye nnyo tompa kaakati ate lwakinga okooye nnyo naggakise leero nga wakooye luno seeka ku bwongo bwaffe bwe tulina mu kitooke era osigala totegedde era gwe ebyo byolowoozaako lwaki seeka eriyasi twagala ove mu duniya ng'olina obwana ng'ana nga 10 ameka lwaki ensi kwogereka agambe seeka eriyasi yawasa abakyala aba obwana alina 10 naye nina kamunsula nkooye nnyo ojja kuba mulala ng'olina bameka nze nina 7 gwe nali nsobola yakati omusanvu olina kyewakola gwe omusajja omulimi bwotyo wamaanyi abaana nga baalya matooke 7 bokka nga wensobolera batono ogende weeretera akabiina nalekayo ne mu kitooke awo 3 abakyala abali seeka gundi mubuuzi kamiri abakyala 3 abaana nakuleka juzo ngamba ogenda kuwasa owange omukazi oli mu nteekateeka zonna njagala okubuulira omukazi ng'omwagala kyangu kwogera naye okukituukako kiba kizibu kijja bwe kiti bayinza okugamba kati nze obudde buno wendi jjajja Katamba leeta ente leeta sukaali wakasi bannange njagalo nange okubalabako nga nammwe bwe mundayikinga naye ŋŋenda okuva mu lusuku nga siina ddata siina ze muguza wabula ennamba yange esoma 0742 15 32 51 kanjiddemu mpolampola 0742 15 32 51 kika kya Airtel enasimu eriddawo weeri ekawe mbadde ne gituma omwana agireete ndabe tulaba abantu asinga okukwagala ndabe ogenda kulaba anasinga okukwagala agenda okunjagala mwita omwana wo mutume ya mugamba aleete asikali dduka buddusi kandabo abantu bakwagala nawe bagambe leero agenda okusooka okusindikira ku ddata ng'omanya asinga naye bwana Katamba omanya amazina obusinga kuzimanya luyimba sembera kubanga amadi tandika kwagala nnyo mukwano Monica nze ndabye nnyo leero naddawa kirirandala lalalirala
La la li la 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 li la la. Ata ochibiki. Dubagada musome namba yo erietya basaba abantu bakuyigulie ku data 0 7 2 15 asatu mu 2 5 mu oyagala ki data oyagala ki data okozesa data sente meka sitera muteekako mungi kakati ze nfunawo ze nteekako naggwako nga meka nteekako wakasanvu 5 nteekako w'ebbiri n'ow'olukumi nemba nazo zonna nze nteekako butensi kati oyagala data data kandabe tulabe essimu yo bayinza okuba nga bakusindikidde data giddemu enamba 0 7 2 15 asatu mu 2 5 mu omuntu agenda okusindikira data ogenda kiki kyosobola omwagaliza ekirungi mwagaliza awangaale mu bulamu bw'ensi eno kuba bwe tuwangaala tulaba ebirungi n'ebibi ekibi bwe kijja nga tukiraba ekirungi bwe kijja nga tukiraba bayinza okuba bakusindikidde data soka ogikebereko olabe omanyi ogikebera naye lubega nkeberereko olabe okuba baoliawo bakusindikidde data enamba giddemu wadde oyo yangambye ayagala kusindikira ku ssente nga nsaba enamba yo giddemu ogisome 0 7 2 15 asatu mu 2 5 mu eri ku kimu eri ku mobile money eri ku mobile money kati banakusindikirako namanya mukwano simanyi oba kiyitamu oba tekiyitamu saba n'empisa nnungi bulungi bannange nsabye bulungi n'obuwombeefu tofukamira lweyagala fukamira jajja Katamba Lubega yamugambira abantu bamwe ku data bagambe munnange tulawo tudde tofaayo bannange muyambe mukulu wange Lubega mumumperereze ku data bamweze kuki ku data kuki ku data kuki ku data data akola mulimu ki data akola ki anti abeera ku simu ko oyima n'okubira abantu wakubira ku kakati gwe toyagala kusindikayo ka mobile money ani ono mobile money omumanyi mobile money kuganza sente zijja ku simu ezijja ku simu naye nafiirwa era ini yange tekola ku mobile money eya MTN naye bagiteekamu ennamba enfu Lubega bagambye ddamu ennamba waliwo ayagala okusindikira bali bawa proserinda agambye ddamu ennamba yo Lubega olaba bakusindikira emitwalo 10 soma 0 7 2 15 asatu mu 2 kanda basinga okwagala 5 mu ogambye 0 7 2 2 15 asatu mu 2 5 mu kanda basinga okwagala kanda agenda kasita akusindikira ngomanya mu nsi yonna yasinga okwagala kati kyogere mu luzungu bantu basabye data waliwo batamanyi Luganda I'm begging small data olwo luzungu kakati Jajja Katama nawe mwogereko mu luzungu my brother say he want data Katamba kusinga there is anybody can data she's going to be thank you thanks Katamba ntadde no wano omutwalo gwange njala gwe ne Katamba asinga okwogera oluzungu Lubega ne Katamba munyumye tawakana ono ali musomesa you are better than Lubega in English you are more than me saying Katamba
If you want to get anything in English, speak. Hey, you are good. Hey. By the way, Mr. Katamba, how old are you? I am 25 years. 25 years. You are deceiving. Please. There is somebody. Come again. There is one person. Tell me, how many years do you have? How old are you? Okay. I say, my mother is the one who he birthed you. You have the 20 years. Hey, my mother. Hey. Tell me, you are 25 years. You have the you. How old are you? Older. I am 25 years. Yeah. Lubega number. What's the number? The names. Your number is registered in which names? Lubega Richard. Lubega Richard. Repeat the number. Lubega Richard. No, the number. Mobile money number. Mobile your phone number. 07. 5. 0752 50 32 and 51. Kakati number uli wasomye 042. Eliyetia mu Luganda. 07 2 15 asatu mu 2 atano mwemu. Kati weganzi njala okukikirize leero. Abantu bali kuno ebikumi ebibawo nabakugobe bali mukulaba. Tikatamba kusinga oluzungu. Kubanga buli kimu yagakulaga nti gwasinga. Mr. Katamba, you are better than him in English. He doesn't speak English. He doesn't know English, Lubega. Lubega is a Kijana. Kijana. How old are you? 52 years. Your mother is the one who told you. Yes. And me. My mother told me you are Katamba 25 years. 25 years. I'm older you. I'm more than older. When he has been talking to me, my yard, there is some person who says you are 50. I have a mother. My mother is the one who told me. I tell me, he has told me 25 years. Wali wakusinikide ebiri. Thank you very much. Bamuyita Akram Nuwamanya. Akusindikideko 2,000. God bless you Akram Nuwamanya. Zina kumala ku data. Tewali buzibu. Zimala. Ekibawo kyekimala bulijjo kakati enyindo y'enkoko kyekyenyi. Ezo naye tesobola kuteeka ku data ayina makulu. Naye Akram seba kuweereza. Mwebaze mu luzungu. Thank you very much indeed. You are happy? Yes, I'm happy. Okay. Kati inshallah balaba banakusindikira ka data. Kasita ofunye yake bbiri akanatandika olunaku. Seka bawo. Jaja Katamba. So have a good day. So do you have any last word to these people? Any last word? Your last word. Kagambo ko yogera akasembayo kweri abantu. I want to tell any person that abipinzeko with the Sanyu Kalita happy from Seka area. He is a person who is very good. Everybody. She can't be there because I wanted to be my friend of Seka area. Everyone, every woman is there. Oh, now, I know.
Everyone, every woman is man. Oh, na, you know, I won't go live never twinny. Jaja Katamba, Kale, have a good day. I love you so much. I love you so much. So much. I said I love you so much. Yeah. You say I love you too. And me. I said I love you too. I love you too. What do you think about that one, it means I'm your best friend. Yeah. And you like me so much. Yeah. I don't mean that love. But love, it means I'm your friend. You are my friend. Sekarias. And I too. I'm going to be your friend. You are going to be my friend. You are very, very, very good English speaker. Lubega is a very good Kiswahili speaker. Katamba unajua Swahili? No. Wewe elewa Kiswahili bwana? Ninaelewa Kiswahili. Yeye. Lakini kutoka hapa nijianza kufunza Swahili bwana. Paka naenda Tanzania, Mwanza, Kigoma, Dodoma, Nyangasi, Shinyanga, Kibondwe, Musale, Musoma. Hao wa ndugu zangu wa Tanzania ninawasalimu sana. Mungu awape. Waambie wakutumie data. Mnitumie data. Kwa nambari yangu, namba ya simu 1 namba 1 4 0742. Wewe tujui Kiswahili. Ninajua lakini vingine vinanishinda bwana. Kuelewa kitu yote unaweza jua. Hiyo ni lugha wanasoma bwana. Siwezi yote. Vingine nanishinda. Rubega. Abantu bakuwadde data naye bajja kusindikira data. Waliwo agambye ajja kusindikira enche emitwalo 2 kati wezina jo mja kumbulira mbebazeeko. Kale Jaja Katamba, I have enjoyed today my day with you because it has been long without seeing you. And Lubega, he has been always with us. Around here. Yes. Nefe. Hapa nyumbani Ndegea. Na Ndegea. Napenda kulaba nkima. Ya nyanya. Zile nyanya. Enkima zikulyako ennyanya zo. Kati oba kuje buli mu nimiro.